People power, our power, people power. Zivuge, Sake, Zivuge, Chakavi. First and foremost, I want to really thank God, and I wish you can join me to thank God for the gift of life, especially all of us who are living. Yeah, guys, let's thank God the second time. Yeah, I'm really happy to be back here, and here I am in my second life. I want to let you know that I'm now a little bit fine. I'm improving day by day. Just a few issues in my legs, my eyes, but at least I'm able to see. And also, I want to give an update that all those who participated in my torture, at least I'm able to have summons, court summons from the Mityana magistrate, and by 5th August they will be appearing in the dock to answer on what they did to me. I think that is something to thank God for. And at least it pleases me that at least whoever who commits a crime is held liable. I'm here to communicate about the youth elections because it is the first activity on the new or the updated roadmap from the Electoral Commission, and I want to call upon all the youths out there that by 29th of this month nominations will be happening, and I'm calling upon you that you should all come up to participate into that elections, and we are going to participate in it normally, not scientifically. Yeah. National youth elections, it is more of an electoral college vote, whereby it comes from the villages. The moment youth do not participate at the village level, you cannot participate at the parish level, the moment you have not participated at the village level. So I'm calling upon you, the youth, the young people out there below the age of 30, to participate in this massively, so that we are able to carry it upon our courtesy, so that we are able to vote up to the national level. That's voting the youth MPs. And I think it will be very, very important that you participate from the village level to Katandika, Akabavubuka. Era roadmap yakafulumizibwa gye bayise ya scientific pressure tutakiriza kuliko date eya 29 guno mwezi nomination z'abavubuka oba okulabanga abavubuka bewandiisa ku bululu obwo wegenda okubanga etandika nga 29. Nsaba abavubuka mwenna muveeyo nga mu bungi twesimbewo ku byalo byaffe tulabe nga tuwangula ebifo ebyo. Tewali kifo kyonna kyonna kye tugenda kuleka nga people power terinako ba candidate. Era kyekiseera abavubuka mwenna muveeyo mulabe nga ekitebe kyaffe wano kibamanyi nga mugenda okwesimba ku byalo byaffe. Ndi musanyufu nira bennala by'abavubuka nga bavuddeyo ku byalo nga batandise okukola ki okweyagaliza ebifo ebyo kuba biri ebifo ebyenjawulo bingi nnyo ku byalo byaffe. Saba muveeyo ku byalo twesimbewo, kubanga oteesimbawo ku kyalo tusobola genda kumuluka, tusobola genda kugombolola, tusobola kweyongera ku district paka ku national osobola okulaba ng'olonda abakulembeze b'abavubuka mu parliament. Basebo ne bannyabo, era kwekyo njagala okwongerezaako nga mbategeeza nti akalulu ako ka Electoral College kalondebwa abavubuka bokka abali wansi w'emyaka 3 ate n'abeesimu balina kubeera wansi wa myaka 3 nga nange we mundaba wano. Basebo ne bannyabo, ate tekitegeeza nti abavubuka temusobola kwesimba ku bifo birala, musobola okwesimba ne ku bifo ebirala
paka kubwe mu picho volaba ate ne kuba president era tulinako omuvubuka munaffe Honorable Kyagulanyi ate nga ye president yaddako baga tebakola ki era ku lw'ensonga eyo mbategeeza nti obulwo tugenda kubugendamu si mu mbeera ey'ekisayansi eyo gye bagezaako okulaba nga batuteerawo ffe ebyo byonna byonna twabiganye twagala kugenda mu mbeera eza bulijjo tule nga tugenda mu kalulu ak'amazima n'obwenkanya akalulu akalagirwa ssemateeka yaffe ke tugenda okugendamu era abavubuka bonna bonna mbakubiriza eyo tugenda kugenda nga tunoonya akalulu mu bavubuka bannaffe nju ku nju kyalo ku kyalo nga n'enkuŋŋaana tuzikuba kubanga ze ziteekeddwa mu mateeka ebyo ebiteekateeka bye baleeta bagala kulanga batuusaawo ebintu ebitali mu mateeka awo no basibo ne bannyabo bavubuka bannanga abali eyo nsaba tube nga tweta mu kalulu kano ate nsaba tugaane presidential directives kubanga ziri illegal mwebale nnyo mwebalire ddala omukaba